Nimeamuka asubuhi kabla sijanawa usoni, nikapiga magoti na kutazama mbinguni, nikamwomba Mola kitu gani nimekosea. Yesu buterevu abatulaba eno ye PBS TV kutusinzidde okulabika nga tetubatuusaako obubaka obw'enjawulo. Nateera programu eno zze n'omuvubuka ono okubanga ate naye atunyonnyola embeera gy'ayitamu oba obulamu bwe butambulamu ku sayidi ye. Nateera amanya n'eddoboozi Keri Brand Pasco Ssekitto muzzukulu w'Abenge ye mu programu yaffe eno okubanga ate tuvuunuka tumanye ebizibu munnaffe ono n'obulamu engeri gy'abutambuzaamu. Ssebo osobola okubanga ate abatulaba eyo obabuulira ku mannya go basobole okumanya. Bapa boy gemanya agange manyika ng'omuyimbi w'ekalangala wano. Yes ssebo. Kakati oyimba music oli muyimbi? W'ekalangala? Nti abatulaba eyo bandyagadde okumanya nti bw'oba oli muyimbi w'ekalangala oyimba music ki? Music nyimba hip hop. Na R&B. Ne R&B. Oyina nyimba nga mmeka eza hip hop? Eza hip hop ne nyimba 3. Nyimba 3. R&B ne nyimba 2. Ze nyimba wamu 5. Kati obulamu nga bwe nkusanze nti sikusanze nti oyina business nene kuba we nkusanze nti nkusanze ng'oli mu kadduuka ako muyiiza ekigulira amagala eddiba. Kati edduuka eryo nti gwe lyotunuddeko okulabika nga mwofuna akasente akakubeezaawo. Okutandika obulamu kati tugambe kati njagala ombuli nti obulamu bwe bwatandikira okulabika nga nti kuba music tokyayimba si bwe kiri? Nti ekyakujja mu music okubanga asooka n'omussa emabbali odde mu dduuka obulamu bwatandika butya okuntuuka w'otuuse? Obulamu bwasooka ne bunkalubirako nawe bwakaluba natetenkanya niriba ng'omusajja bwakola ki bwabeera. Ngenda ninvuba ninvuba tukesere engembere mu mazzi nebambi kasente nikabula ninkyusa ngenda mu kirombe eyo ninkuba amatafaali nenga mukuba amatafaali awo we covid bwe yajja awo we nafunira muno mukazi n'ofuna omukazi mu covid ng'ate obulamu bukalubye. Bulamu nga bukalubye ninfuna omukazi nga nakasente kinkolaawo nga tikasobola kukola ki tubeezaawo kubalabirira. Kati ninfuna engeri okusobola kutetenkanya nga nfuna akaduuka kaleko nsanzeemu nga nfuna akaduuka tekemu omukazi bwakola ki bwakola nange nyakalako okola ki akokola. Embeera bwe nti bwenzitambuza mpola mpola. Kati akaduuka ako nti kekasi kati ngagwe akaduuka akakwasa mukyala nti yakaddukanya kati nakakwasa mukyala nze ndi mu mirala niyanga omusajja bwabeera ng'omusajja era omulimu nagwo gwako. Kati music wasooka n'omusa emabbali? Music namuteeka emabbali jukira ekiseera kiri nga twali tulina kagurupu kaffe kagago entertainment nga tuli mu music waffe twali tumukubira ddala. Mwakubanga n'ebivulu eby'amaanyi mu kalangala muno. Kati kigwe kirowoozo ki ky'olina ku music nti osaawa eno nti wandyagadde okudda mu field ya music oba oyagala kusigala mu bulamu bwo obw'okupambana eno nti oyiye eno n'eri naye music osooka omuviiremu ddala omusse wali emabbali? Music nasooka kumussa emabbali olw'embeera naye kati music nze yali mu bwongo bwange. Mwali ki ky'omulowoozaako? Kati ndwana ku makya n'eggulo sobole kufuna ekkubo ly'okusobola kuyitamu. Okuba music okuba mu lulimi Luganda kuba oli musajja mu Tanzania naye ayimbira wano mu Uganda. Kati music eyo gwoyimbira wano mu Uganda omuyimba mu Luswahili oba mu Luganda? Mikisinga. Oli versatile. Luganda Luswahili. N'Olunyarwanda ndukuba omanyi. Ndukubira ddala. Amanyi mangi kati anyway nti abali bandyagadde nti kati Yesu waliwo gwogamba nti nandyagadde nti singa wabayo omuyimbi eyo nga yandyagadde okubanga ajja nansitulamu najja gye bali abasajja eyo. Ndi muyimbi naye siri bulungi singa aliwo omuntu asobola kujja kunyamba kunkwata ku mukono
nange njagala mbeere bulungi. Bagambe abasajja bagambe yo bali mu kamera. Ina kayimba kange kindeeta kali mu kiyungu. Bakayita ondooka. Njagala kukasuka bire by'emabega ebyajja byonna ebibi njagala mbikasuke nfune kuba ly'okuyitamu. Bakayita ondooka. Kajja kujja mujja kawulira. Abasajja bannaye abasajja omusajja wona bagambye nti yeetaaga okubanga ate mumukangamu awo ekintu alabike nga ate kitambula bulungi nnyo okubanga ate future ye ebeera ntangaavu mu kya music. Nga bagambye nti musajja yandagadde okuba nti music yamubeeramu nnyo byansusso era nga yandagadde kitegeeza nti abayagala omukono kati gwali eyo bapromota muli eyo muli bangi muli mukulaba ne mulaba te n'okalekaawo kale tolaba bulabi video ogirekaawo bw'ogiraba baako naawe kyokolawo okusobola nga kubanga ffenna tutambula wamu situka tutambulire wamu amagezi muliro kwe kubanga ati akyawo okumanya akyawo okuyiga yesebo kakati obulamu nga bw'otunyonyodde nti bwe butobuli kati nawe oyagala buyambi si bwe kiri oyagala buyambi olina omukyala oli ewaka wooli olina mukyala oba nti olinawo n'omuntu omulala gwe mbeera naye ndi wamu n'omukyala. N'omukyala? Tewali muntu omulala gwe muli naye? Teri. Temulina mwana? Tulina omwana omu. Eyo nno naye aba muntu. Omusajja wuno. Anyway, kaakati aha muliwo igwe omukyala n'omwana. Kati omwana oyo tanatandika kusoma. Tanatandika kusoma naye entegeka yendiko. Entegeka yendiko kubanga jukira music waffe ye business yaffe. Buli omu Katonda yamuwa n'ekitone ekikye n'alima nayo n'alima nakyo kiba kitone. Okay. Kati anyway abatulaba abagala abalungi ambadde n'omukulu ono gwe bayise Bapa boy nga bwatugambye Bapa boy omusajja mu Tanzania nenga music we amukubira ano mu Uganda buterevu PBS TV togivaako gyekumireko amanya n'eddoboozi yenze Kiri Brand Pasco Ssekitto muzzukulu w'abengeye atasobodde tukubiramu ndowooza tukubiremu ondoka nimechoka kuwa nawe, nimevumilia sana lakini imeshindikana.